obubaka bwa Good Friday obwokufa kwa mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. No, Good Friday lwe lunaku ffenna ng'abaana ba Katonda tumanyi obulungi nti olunaku luno lukulu nnyo mu bulamu bwaffe, nga buli mwana wa Katonda wenna osaanidde okubanga mukwano gwange olukaabirako amaziga ate n'olusanyukirako. Lunaku luliko amaziga ag'ennaku ate luliko amaziga ag'essanyu. Lwaki? Kubanga ku lunaku luno mukama waffe Yesu lwe yafa mu nnaku mu bulumi obutagambika. N'atera ku lunaku luno ffe twawangula twafuna obuwanguzi mu bulumi obw'ekitalo mukama waffe Yesu yayitamu, ate ffe munnange mukwano gwange mwe tuwangulira. So olwaleero njagala nkulage biki ebyabawo ku Good Friday n'okubikkulirwa kwa Good Friday eno oyongere okuba ng'okitegeera bulungi. Ekisookedde olina okukitegeera nti mukwano gwange Yesu yayiwa emirundi omusaayi emirundi 7 ku lunaku luno ng'asasulira ggwe nange. Mundagaano enkadde kabona yalina kugenda n'omusaayi ewatukuvu watukuvu, amasiro omusaayi emirundi 7 mu ntebe y'ekisa eri watukuvu watukuvu omulundi gumu mu mwaka ku lw'ebibi bye n'ebibi by'abaana ba Isirayiri. Ye nga kabona ebibi bye n'ebibi by'abaana ba Isirayiri ng'alina okuba nga bibeera omutango ogwo omulundi gumu ng'atalina okugoberera n'amateeka n'obukwakkulizo. Wakolera ensobi baasikangayo mulambo mu kasenga ako. Kati Yesu ye kabona waffe omukulu yakikola omulundi gumu once for all n'afiirira ensi yonna. Yesu yakufiirira osobola okuba ng'oyingira eggulu. Nkwano njagala obategeeza nti eggulu si lya bwereere, eggulu liiko omusajja alisasulira. Ng'okuyingira eggulu si kya bwereere, kya bwereere nga Yesu akuwadde ofa eyo. Naye manya nti yasasula omutango gw'amaanyi nnyo ddala. Yes. Kakati mangu njagala mbayitiremu biki ebyabaawo ku lunaku olwo. Era tumanyi nnyo nti Yesu okubanga atundibwayo eri abamukomerera, omu ku be yali nabo bwe yalyanga naye, bwe yatambulanga naye, bwe yaweerezanga naye, bwe bayita Yuda yamulyamu olukwe. Bwe yamutunda ffeeza 3 mu bakabona n'agamba gwe naanywegeranga y'oyo, era bw'atyo bwe yakola Yuda n'alya mu Yesu olukwe. Yesu yamugamba onywegera ng'ondyamu olukwe, n'amutunda. Yesu yakwatibwa ssaawa nga 9 gwa kiro n'atwalibwa mu maaso g'abakabona abamwakyuzinga ne bamusibako emisango egy'enjawulo ne bamukuba ekikonde mu feesi. Naw njagala kufuuza obubaka buno naye nga njagala kukulaga emirundi 7 Yesu gyayiwa omusaayi naki gye gitegeeza eri obulamu bwo ku lunaku nga luno eno. Ng'omwana wa Katonda olina okureflectinga ku lunaku luno bulungi nnyo n'otegeera okubikkulirwa kwako n'osobola ogwenenya n'osobola okuba ng'otereeza ekkubo ne Katonda. Ekisookera ddala Yesu nga tannaba kutuuka ku lunaku luno yeegayirira Katonda entuuyo ze ne zivaamu omusaayi. Entuuyo ezo eza Yesu bwe zavaamu omusaayi, ekyo Yesu omusaayi gwe gwatonya ku nsi eno ogwasookera ddala ogwa Yesu okutonya ku nsi eno gulina amakulu ag'enjawulo. Egaluwa ti omusaayi ogwo guwonya emmeeme zaffe munda yaffe tulokolebwa lw'omusaayi gwe gwatonya ku ttaka Yesu bwe yeegayirira mu Getsemane ku lw'ebibi byo, nga yeegayirira okuba ng'agenda kuba ng'asasula omutango. Mukama yeebazibwe. So emmeeme eyo ebiri munda yo mukwano gwange byasasulibwa omusajja gwe bayita Yesu bwe yeegayirira entyo ze ne zifuuka omusaayi. Number 2, Yesu bwe bamukwata nga Yuda amaze okumutunda mu maaso g'abakabona, Yesu bwe yatuukayo ne bamusibako emisango bamukuba ekikonde. Abamukuba jjukira bali abasajja bamukwata bali bajaasi, Roman soldiers, tebaali baana ba Isirayiri, bali bajaasi. Roma yali etwala ebiseera ebyo. Bamukuba effeesi ye. Okubya kwa effeesi ye mukwano gwange manya nti mukwano gwange kukuza mu kifaananyi kya Katonda. Buli kimu Yesu kyakola ku lunaku olwo kyali yakikola ku lulwo, yakikola ku lwange, kyali kyaffe, kyali kyange naawe, kyali kya nsi yonna kasita okkiriza Yesu. Mukama yeebazibwe. Kyali kyaffe. Mu kitabo kya Isaaya essula 5:3 awo tandika ku nnyo olusooka yonna bw'ogisoma Isaaya 5:3 ekulaga Isaaya yali yakiragula biki ebigenda okubeerawo na lwaki. Fact kamba asomere wa Isaaya 5:3 negera kutandika ku nnyinga lwa 3 awo egamba yanyoomebwa n'agaanibwa abantu, omuntu ow'ennaku era eyamanyira obuyinike, era ng'omuntu abantu bwe baakweka amaaso gaabwe bwe yanyoomebwa bw'atyo ne tutamuyitamu ka buntu. Olwokuna mazima yeetikka obuyinike bwaffe n'asitula ennaku zaffe, naye twamulowooza nga yakubibwa, yafumitibwa Katonda n'abonerezebwa. Olwokutaano naye yafumitibwa olw'okusobya kwaffe, yabetentebwa olw'obutali butuukirivu bwaffe, okubonerezebwa kw'emirembe gyaffe kwali ku ye, era emiggo gye gituwonya.
Mukama yebazibwe. Omulembe gwaffe guno gwonna gwali ku Yesu era emigo gye Bayibuli tugambye nti egikola ki egituwonya. Abagoberera Yesu bo balowooza munnange baweereza Katonda, balowooza nti nno yali nabbi wa bulimba. By the way, mugenda mu Isirayiri ssaawa zino abaana ba Isirayiri mune tebakkiriza Yesu mpaka olwaleero. Okuva lwe baamukomerera mpaka olwaleero tebannabeera kukkiriza Yesu. Mu Isirayiri tebannaba kumukkiriza, bamutwala nga nabbi omulala yenna. Tebakimanyi nti munnange alokola, tebakimanyi nako yadde, baamugaana mpaka olwaleero. Naye Isaaya yawandikanga nti okusobya kwaffe kwali ku ye, yali yeetiisa obutali butuukirivu bwaffe. Bo baamukomerera baali balowooza munnange bakomerera nabbi wa bulimba, sajja yayita mwana wa Katonda, yayita kabaka w'Abayudaaya nga balowooza bakomerera oyo, kumbe bakomerera Yesu kennyini. Kyovulaba yagamba nti kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola ki, tebamanyi kye bakola. Yesu yabetentebwa lwakubanga gwe. Yesu teyakubibwa kyokka wabula yabetentebwa. Omanyi kye bayita okubetenta? Omugongo gwa Yesu baagukuba emiggo ne baguyuzaayuza. Embooko ziri zaaliko n'obuntu obulinga emisumaali. Emiggo egyo baali bagikozesa okukuba abantu nga kye kibonerezo kye bakuwa. Naye mu biseera ebyo bwe bakuwa ekyo ekibonerezo ate tebakomerera. Tubula ababbi bakomerera Yesu, bakomerera ne Yesu, bo tebabakuyisa nga Yesu baamuyisa. Either walina okufunako ekibonerezo kimu ku ebyo. Either bakukuba bwe batyo nga kye kibeera ekibonerezo ekyo, oba si ekyo nga bakukomerera. Naye Yesu ye munnaye olw'okuba sisitemu y'ensi eno teyamukyajinga bulungi, ye baamukola byonna munnange. Ombadde nkulaga Isaaya bwe yawandiika ng'alagula. Isaaya alina emyaka mingi egiri wakati wa Isaaya n'okutuuka ku Yesu. Naye Isaaya ayogera ebigenda okubeerawo na lwaki, era n'atuwa nti nno ensonga nti yabetentebwa olw'obutali butuukirivu bwaffe. Omulundi ogwokusatu Yesu lwayiwa omusaayi, yayiwa omusaayi nga bamukuba emiggo, ne bayuza omugongo gwe. Lwaki tulabiwa neno nti emiggo egyamukuba gye gikola ki, gye gituwonya. Bayuza omugongo gwa Yesu ku lulwo. Obanga olina endwadde ekulemeddeko nga wakkiriza Yesu, manya nti endwadde Yesu yagisasulira. Oba siriimu, ebyo Katonda tabimanyi. Oba kansa, zino endwadde ze bagamba ku nsi nti teziwona, mu maaso ga Katonda ebyo tebiriiyo, mu ggulu tebiriiyo. Endwadde ezo ziwona wabanga Katonda yaziyingiddemu. So obulumi bw'ensi eno, endwadde z'ensi eno, amaanyi ga Sitaani gonna endwadde zonna z'aleeta, Yesu aziwonya, akuwonya kubanga nakyo yakisasulira. Emiggo egyamukuba gyaliko egy'endwadde yeekuluma mukwano gwange. So okuba nga owonyezebwa lunaku olwaleero olwekyo Yesu kyakola. Omulundi omulala Yesu wayiwa omusaayi baamuteekera engule ey'amaggwa ku mutwe. Engule ey'amaggwa gye baateeka ku mutwe, amaggwa gaali manene nnyo ne bagateeka ku mutwe n'ogakomera ne bagakomera ne gayingira mu nnyama. N'ayiwa omusaayi Yesu kuva ku mutwe gwe. Omusaayi gwe yayiwa kuva ku mutwe gwe mukwano gwange kyolina okutegeera nti omusaayi ogwo gwe guheeringa, gwe guwonya ebirowoozo byo n'ebirowoozo ebibi by'obukabakaba, bya bwenzi, birowoozo bya kukola bubi, bya bibenje, bya ttima. Asobolera ddala okukutaasa okulibaleetinga okuva mu birowoozo ebyo ate era n'abisasulira ne bivaawo mu maaso ga Katonda olw'ekyo kye yakola. Olw'omusaayi gwe gwayika okuva ku mutwe gwe. Mukama yeebazibwe. Olaba Yesu yatukolera ekisingira ddala obulungi. Tosaanidde kubanga mukwano gwange obeera mu busibe nga Yesu yasasula ebirowoozo ebyo ebigemedde ku bulamu bwo. Yesu yabisasulira dda ku musaalaba e Gologoosa. In fact, ye tanaba nagenda ku musaalaba ne bamukomerera engule ey'amaggwa. Ye tanaba genda ku musaalaba n'asasula. So buli kirowoozo kyonna ekibi, buli kintu kyonna ekitomeetinga mu bulamu bwo, Bayibuli egamba nti bw'olowooza ku mukazi mu ngeri y'obwenzi ng'omaze okumwendako, kati n'ebirowoozo ebyetaaga okubanga mukwano gwange Katonda adiiringa nabyo kubanga endowooza embi olwedde oba omaze okukikola. Omulundi omulala Mukama waffe Yesu bwe yayiwa omusaayi, lwe baamuteeka ku musaalaba ne bakomerera ebibatu bye. Bwe baakomerera ebibatu bya Yesu, njagala otegere mukwano gwange nti nno yali asasulira mirimu gya mikono gyo. Yali asasulira emikono gyo gy'owanika mu maaso ga Katonda gibeere nga gitukuziddwa. Mukama yeebazibwe. Bw'owanika emikono gyo okusaba, Yesu agirongoosa ne gikkirizwa mu maaso ga Mukama. Obuweereza bwo omuweereza Yesu bukkirizwe mu maaso ga Mukama nga tebuliko kyakunenyezebwa. Yesu yabusasulira olw'emisumaali egyakubwa mu bibatu bye. Obwo obulwadde bwakumeka. Omulundi omulala njaba ndowooza gwa mukaaga gwa kutaano. Yesu bwe baagatta ebigere bye ne babikomerera. Bagatta ebigere bya Yesu ne babikomerera. Naye nti mukwano omusaayi ogwayika okuva mu bigere bya Yesu ne gusasulira amagenda go.
entambula yo ne Kristo gwe yakkiriza Yesu yagisasulira dda. Mbagambye nga bana ba Katonda toyingira ggulu lwakuba nti lya bwereere, oyingira eggulu lwakuba nti waliwo omusajja gwe bayita Yesu eyakusasulira osobole okuba ng'oyingira eggulu. Kyobula bwe yali ku musalaba e Gologoosa yagamba nti kiwedde, amaliriza buli kimu. Ebbanja alisasula. Yalisasula atya? Kyendi mu kunyonyola olunaku olwaleero. Ebbanja engeri gy'alisasulamu. Wagamba nti Yesu yasasulira ebbanja, omanyi engeri gy'alisasulamu? So omusomaali ogwayita mu bigere bya Yesu mu bulumi obw'ekika ekya waggulu, manya nti mukwano we yali asasulira ntambula yo naye erongoke. Wabadde atambula obubi, atambulira mu kibi, amaanyi ga Katonda weegali, amaanyi ga Yesu weegali, kubanga ya disaminga amaanyi g'entambula embi bwe yali ku musalaba n'akomererwa. Somaali muyita mu bigere. Mukama yeebazibwe. Kati entambula yo amagenda ku byonna Yesu yabisasulira dda. Omulundi ndowooza gujja okuba gusembayo omulundi ogw'omusanvu. Yesu gwe yayiwa omusaayi bwe yali ku musalaba baamufumita effumu mu mbiriizi. Okay? Effumu lye bafumita Yesu mu mbiriizi eryo, manya nti mukwano gwange teryali lya bwereere, nedda lirina amakulu. Singa Adamu Katonda bwe yamwebasa n'amuggyamu omukyala, ne Yesu azaala omugole we ng'ava mu mbiriizi ze ye Kkanisa, bafumita effumu mwavaamu amazzi ne muvaamu n'omusaayi. Bw'otyo Ekkanisa bw'ezaalibwa, bw'otyo bw'ozaalibwa omulundi ogwokubiri, kye tuta being born again. Ozaalibwa Katonda otya kuva mu mbiriizi ze. Mukama yeebazibwe. Katonda takuzaala nga omukyala bw'azaala, ozaalibwa okuva mu mbiriizi za Yesu. Kyobulaba Bayibuli egamba era abamukkiriza era bamusembeza yaba obuyinza okufuka abaana ba Katonda. Ozaalibwa Yesu kennyini nnyini, ozaalibwa Katonda kuyita mu mwana we yakola. So effumu eryafumitibwa Yesu eryo, awe tuzaalibwa, obulokole butandikibwa. Mukama yeebazibwe. Ekkanisa bwetyo bw'ezaalibwa. So nakuddamu emirundi gino ndabe nga tuwera bulungi. Omulundi ogusookera ddala Yesu bwe yali mu Gesemaani nga yeegayirira ntweze ne zifuka omusaayi. Omulundi ogwokubiri bwe baamukwata ne bamutwala maaso ga bakabona ne bamukuba mu feesi, ekyo kyali kitegeeza kiffe tubbizibwe mu kifaananyi kya Katonda. Ekyasoose kyali kya kuhiiringa our souls, hiiringa mu nda yaffe. Okay? Ekyokubiri kutuuza mu kifaananyi kya Katonda. Jjukira Adamu yatuggya mu kifaananyi kya Katonda. Ekyokusatu bwe baamukuba our diseases, endwadde zaffe. Ekyokuna ne tulaba nti nno yatikira engule y'amagwa ku mutwe. Ekyokutaano ne tulaba nti bamukomerera ebibatu bye, emirimu gy'emikono gyaffe gikkirizibwe. Ekyomukaaga ne tulaba nti yakomererwa ebigere ku lw'amagenda gaffe, ku lw'entambula yaffe awamu naye yagisasula erongooke. Ekisembayo ne tuzaalibwa gwe gw'omusanvu okuva mu mbiriizi ze ng'abaana ba Katonda. Kati mukwano gwange, olunaku luno lwa Good Friday, lunaku lwa nnaku, lunaku lwa kureflectinga, lunaku lwa kwekuba mu ttooki, lunaku lwa kwabira Mukama, lunaku lwa kutunula olabe biki bibadde otambuliramu okabire Katonda, lunaku lwa Kkanisa kukaaba olw'obutali butuukirivu bwaffe. Omusajja yasasula omutango ogw'amaanyi n'azaala Ekkanisa eno mu bulumi, naye agenda okutunulira omugole gwe yazaala oba omugole gwe yagula kuba yatukulayo kukusina musaayi gwe, omusaayi ogwayiika ng'alaba gwayikira bwereere. Ekkanisa eganya okulongoka nga tukyatambulira mu kibi, So mukwano gwange tugwe maaso ga Katonda kunaku nga luno. Twenenye tukabirire Mukama. Simanyi ogenda kulabira video eno izo girabanga ekiseeko maybe after some days. Naye mukwano gwange wonna wegirabira manya nti mukwano gwange bw'oba ogwira maaso ga Mukama. Twenenye tukyuke Mukama Katonda atuyambe ku lunaku nga luno tusobole okuzza endagaano ye wamu naye. Kristo azuukire bujja munda muffe. Mukama yeebazibwe. Kristo agenda kuzuukira mu ggwe naye ng'otegedde omutango omusajja gwe yasasula osobola okubanga akufuula omwana wa Katonda, okusobola okubanga ofuna obusika mu bwakabaka bwa Katonda, okusobola okubanga obeera ne Katonda emirembe n'emirembe. Kya bwereere naye omusajja yakisasulira, kati gwekifunira bwereere naye yasasula. N'olw'ensonga eyo omwana wa Katonda tosaanire kubanga oyingira geena ng'ate Yesu yasasulira buli kimu kyonna. Ndowooza olaba enjawulo eri wakati w'obulokole n'amadiini amalala. Obulokozi Katonda yakunoonya akuyingiza obwakabaka bwa Katonda. Amadiini amalala gonna gateekebwawo bantu gafube nnyo okunoonya Katonda. Yesu yaleeta bulokozi sobole okulokoka tuyingira obwakabaka bwa Katonda. Kyenjogedde mazima eddiini zonna zaatandikibwawo bantu baafunangamu butakkaanya, nalowooza n'agobera kikyamu, natondawo ekikye n'afuna abagoberezi. Naye nga Yesu yajja kunoonya nakulokola ekyo ekyabula n'atandika obulokozi. Obanga mukwano gwange wandyetaaze okuba nga weetwalira Yesu okubeera omulokozi wo,
kyangu nnyo oddamu ebigambo bino nawe oyagala okutereeza obulamu bwo ne Katonda wo. Ku lunaku nga luno omaze okulya obubaka buno, so tereeza obulamu bwo ne Katonda wo ng'oddamu ebigambo bino ogamba, ayi Yesu, olwaleero nkukkiriza era nkwetwalira okubeera omulokozi wange. Kusaba osonyiwe ebibi byange bye nakola okuva obuto bwange, bye neekozesa bye bankozesa. Sangula amannya gange mu kitabo eky'abafu ogawandiike mu kitabo eky'abalamu. Bw'oliba oyita abalonde bo nange mbeera omu ku bo. Nzikiriza n'omutima gwange era njatula n'akamwa kange olwaleero tindokose gwe Sitaani n'endagaano zo zonna. Nkwegala n'olunaku olwaleero mu linnya lya Yesu. Amen. It's as simple as that. Okola endagaano, Bayibuli egamba omuntu akkiriza n'omutima gwe okuweebwa obutuukirivu n'alyoka ayatula n'akamwa ke okulokoka. Obanga oli eyo ng'ogamba oyagala Yesu naye nga toyatulanga n'akamwa ko okulokoka, obanga otya n'okumwatula, osanga omuntu omugamba ne walokoka nalokoka wayatula, si yatulanga, lwaki toyatula? Ate nga Bayibuli egamba nti okkiriza n'omutima then n'okola endagaano n'akamwa ko ng'oyatula mu maaso ga Katonda nti okoze ki? Ng'olokose. Ekyo kitono nnyo, naye ekitono ekyo kyokola kikuyamba okufuna obulokozi obw'obwereere naye ate n'omusajja abusasulira omutango gw'amaanyi nnyo ddala. Omukwano gwange, gwe mulokole yakkiriza Yesu, nyweza endagaano ne Katonda, nyweza endagaano ne Yesu. Yesu yali ku musaalaba, oba byonna bye yayitamu kutuuka ku musaalaba okutuuka okufa, yali afukumula bulamu bwe, yali yeewaayo. Tekwali kubonaabona gyasi, yali afukumula bulamu bwe ku lulwo ku lwange. So kubanga tuyingira eggulu, temugenda mu Geyeena. Geyeena ddala waliwo okubonaabona ne bumalayo akakadde k'emyaka, tewali livansi giya tosobola kuvaayo. So bye bya mikwano, Mukama Katonda abaagala nnyo. Obanga oli subscribing ku eno channel kona kade onakikola ekyo ojja batumisinga video zaffe ziteeka almost buli kaseera eziyigiriza nga bulabe eno. Obubaka buno bulayikinge kiyambako okuba nga butambula, busharingeko eri groups n'eri abantu abalala balagire channel eno babe nga bwevu omukisa. Tulina video eziwerako ddala ku eno channel eziyigiriza nga ne ku Easter nako gya tubatirayo message eyigiriza. Simanyi wonna alaba video eno naye wonna wogirabira mu mukwano gwange ekuyamba kyekimu, kisonga ojja ku Good Friday oba ogirabye ddi esigale kuyamba kyekimu. Sigale ni Brother Steven muweereza wammwe, mubeere bulungi, mweraba.